السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقام علي بن أبي طالب نام قامت يا علي ثلاث ثوابهن في الدنيا والآخرة. ebintu bisatu empeera zaabyo ogenda kuzifuna kuno ku nsi ne ku lunaku lwa kiyama. Kimanyikiddwa nti waliwo ebintu bye tukola nga empeera ogenda zisanga mu kabbuli ne ku akhira ku yawmul qiyama. Naye nabbi yagamba ebintu bino bisatu ogabana mirundi ebiri. Omuntu yenna ababikoze oba biyimirizaawo tegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukusasula kuno ku nsi ne ku lunaku lwa kiyama. Yagamba ekisooka yagamba nti ekisookera dda yagamba nti alhajju yanfi alfaqru, abange mukole hijja. Nabbi yagamba nti ekisookera ddala hijja omuntu agenze e Makka n'akwata ssente ze n'agenda n'alambula Nabbi Muhammadi n'alambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba taliyavuwala, tagenda kuddamu kwavala obwava ababugobye okujjako oli agenze n'akomawo n'ayonoona byakoze. Oyo Allah gwayinza okwavuwaza kubanga Mungu talaganyisa kintu nekitatuukirira. Ekyokubiri yamugamba nti wassadaqatu tadfa'u albaliya, saddaaka zetutoola zetuwaayo yagamba nti kyezisooka okukola zizzaayo ebizibu n'emitawaana n'amabalaayi. N'olwekyo teri muntu awaayo mu kkubo lya Allah sadaka wa illa Katonda nga amuggyeko amabalaayi. Ekyasembayo yagamba nti wasilatu arrahimi tazidu fil umri, okuyunga oluganda yagamba nti byebimu ku bintu ebyongeza obuwangazi bw'omuntu. Omuntu ayunga oluganda n'akola kaweefuwe abeere nga agatta oluganda n'okuyunga oluganda aluyimirizeewo, yagamba oyo Allah subhanahu wa ta'ala amuwa obuwangazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.